Amanya nze Nalugo Karo nga ndi mukyala w'omu ku Bi Zonto gwe bayita Jjajja Zonto. Oli gwe tunyiziza atusonyiwe mukimanyi nti noffe tuli Bi Zonto. Lujja obizigimanya gange atulaba akaseera kano kennyini tuli ku City Hall Court ng'era abantu baza okubeera nga banoonya obwenkanya obw'enjawulo bakyali mu kunoonya abaagalwa baabwe tebabalabako naye nga babadde basuubiziddwa okubeera nga baleetebwa mu kooti naye nga wetutuukidde essaawa eno yennyini bantu baabwe tebannabeera nga babalabako mu mbeera weeti era wano wennyini we tuli twegattiddwako omukyala agenda okubeera nga okusookera ddala tunnyonnyola ye mu nsonga zino eza Bi Zonto zimukwatirako wa era yaani ku mbeera eno egenda maaso nyabo gye baliko. Kale ssebo naawe gye baliko ssebo. Kale nyabo okusookera ddala nga tutunulira ensonga y'omwami wo naddala tuzeeyokko emabega bamukwata batya wabitegeerako era ki ekiriwo essaawa eno? Omwami baamukwata nga yakeera n'agenda okukola naye bwe yatuuka ku mulimu gye baamukwatira era saabitegeerako mu kusooka nabitegeera bamaze mukwata ne bankubira essimu ne baŋŋamba akwatiddwa nakubirako mulamu wange okukonfaminga oba kituufu akwatiddwa naŋŋamba ekituufu akwatiddwa naye rediyo nga rediyo esindiseeyo looya waayo agenda kubayambako wetutyo netuguma nga tumanyi era rediyo nga rediyo egenda kubikolako kati twalinda netulinda tuba tuli awo netufuna amawulire nti bajja waka. Nga baani abajja waka? Abaali babakutte ne batugamba bajja waka bajja kukola search bajja ewaka ne baneyanjulira ne baŋŋamba bazze omwami wange alina omusango gwe yakoze naye banoonya bujulizi obukwata ku musango ogwo bajja ne bakebera naye tebalina kye baazuula. Mu kweyanjulira osobola okujjukira abantu bano mu kitongole gye baali bavudde oba mu ofiisi yonna gye baali bavuddemu okujja okulaba nga bakola ekya saaki? Baali bavudde Makindye ku kitongole ekinoonyereza gye baali bavudde. So mu kumaliriza okunoonyeza nga basaakinze amakaago ki kye baavaawo nakyo? Tebalina kye baavaawo nakyo kuba obujulizi bwonna bwe baali beetaaga tebaabufuna. Baagenda nga tebalina kye batutte baagenda na mwami yekka. Yes. Omwami bakomawo naye ku saaki? Baakomawo naye era ne baddayo naye. Awo tutunulira lunaku lwali lwakumeka? Olunaku lwali lwakutaano. Yes. So olw'omukaaga ne Sande paka tutuukidde olwaliro ku Mande wategeerako omwami wo gye yatwalibwa? Olw'omukaaga nagendayo e Makindye gye baamuteeka ne mulabako ne mutwalira n'ebyokulya era ne tuvaayo ne batugamba tuddeyo olwaleero olw'Emmande era twagenzeeyo naye nga tewaliiwo nga tetulaba bantu ki be tuyinza kwogera nabo ne tuvaayo ne tugenda ekireka gye baabakwatira gye baabateeka ku Saturday ne tubalaba nga gye bali mu mbeera nnungi tebalina buzibu ne batugamba tuddeyo ku lunaku lw'Emmande era twazzeeyo naye nga tewaliiwo kiraga nti oba waliwo ekigenda mu maaso. Ne tuyingira mu ofiisi zonna ofiisi ezinga nzigule naye nga tewaliiwo basirikale be tuyinza kwebuuzaako olw'okuba baadde batugambye bajja mu kooti ku ssaawa 3 tubadde tulina okuvaayo mu bwangu tutandike okunoonya wa gye banaabeera nga babatwala ne tuvaayo ne tugenda ekibuli gye tusiibye paka lwe batugambye nti babaleeta ku City Hall. Tuvuddeyo ne tujja wano ku City Hall neera nawo tutuusewo nga tebabaleese. Mu mbeera gye babagambiramu nti mukomewo ku Mande bababuulirako ku misango egivunaanibwa bbaawo naddala? Tebaatubuulirako kintu kyonna. Baatugamba tukomewo ku Mande tujja funa information yonna. Omwami Mugume akola ku nsonga zaabwe yatugamba tukomewo ku Mande
tujja kuba tufuna information yonna. Okay, so nga tutunuulira ewaka olinayo abaana? Ninayo abaana. Yes. Gwe kikyokola kati mu kaseera kano omwami waataliiwo, olinayo bizinesi erabirira ewaka? Siyina bizinensi gye nkola kubanga mbeera mu kweraliikirira nga sina na kye nnyinza kukola era nninda omwami akomewo atulabirire kuba yali atulabirira. Kati essaawa eno mu kkooti babagambye batya? Essaawa eno tetugenze mu kkooti kubanga betubadde abasibe tebabaleese era batugambye tukomewo enkya tulabe oba banaabaleeta era tugenze tetutegedde kituufu oba enkya babaleeta oba tebabaleeta. Tugenda kukomawo enkya. Kale nga tutunuulira ku mwami wo katono gwe ng'abeera naye, waliwo ekibuuzo abantu kye bali mu kwebuuza nti ddala ekituufu abantu bano Ba Zonto, kuba ffe abamu tukimanyi nti balinza obba bazannyako kizannye, kati gwe ng'omukyala nga kiva gy'oli tuluŋŋamye ku mwami wo gwe gw'obeera naye Zonto? Ekyokweyitanga Ba Zonto ogwo mulimu naye just character bagyeteekamu bweteesi naye nga bantu tebalimu wadde obwa Zonto n'akamu. Ogwo mulimu ekyo bakizannya buzannyi. Nga tutunuulira akatambi kano akayinza okuba nga ke kavuddeko obuzibu, gwe mu ndaba eyo okalabamu obuzibu ki kale gwe nga gwe omukyala? Si mu ndaba eyange sikalabamu buzibu kubanga ndaba nga bye bayogedde bituufu, bonna be bayogeddeko be batuufu abali mu ofiisi tebalina gwe bawayiriza kubeera kyekyo kye bali. Nze sirina buzibu bwenkalabamu era sirinayo meaning ndala yonna. So gwe walaba akatambi n'otwalirawo abaana obasomesa era musabire abakulembeze? Era tubasabira abakulembeze abatukulembera twali tulina okubasomesa kuba batugamba be bakulembeze abakulembera ate nga be bakulembeze era abaana tulina obbasomesa. Kale kuba omulanga gwo nga tumaliriza eri yenna gwe kikwatako mu mbeera eno gwe nga maama? Omulanga gwenkubira yenna gwe kikwatako atusaasire. Tuli mu mbeera mbi, tuli mu bweraliikirivu, atusaasire ku lwaffe n'abaana baffe batuyambe. Pulezidenti Museveni n'abo bonna bekikwatako batuyambe batuteera abaami baffe. Omukadde maama talya okuva lwe yafuna amawulire nti mutabani we bamukutte talya, ali mu mbeera mbi naye tuli mu bweraliikirivu ki ekiddako. Tubadde tusaba batusonyiwe batusaasire babate kubanga tuli beeraliikirivu gye bali. Singa omwami ng'akomyewo olinamu ekibuuzo ekigamba nti oba omulimu gwakola agwesonyiwe kale oba tibaganya omutegeera kyagamba maybe nti kati engeri gyekiganya otegereka abyesonyiwe? Ekyo siyinza kirowoozaako kubanga kiva eriye ate ekyokubiri gwe mulimu. Anti abantu baganya okutegeera kyategeeza kuba kati mwene embeera ye agamba nti talina kyategeeza wadde oba kusosola baki naye ate fe ababifuna oba mwe muva omu agamba nti awo gwe omusango yabadde asosola wekityo. Kati tujja kinasinziira ku ye awo siyinza kiteesaako kubanga naye kale mu ndowooza tokiteesaako buteesa wendowoozayo. Sisobola kukiweerako ndowooza kubanga ye bw'aba nga ye kyawuliriramu emirembe nze nina kuwagira muwagire. So ne mu mbeera weeti asigale ng'atwala maaso emirimu gye? Bw'aba nga kyawuliriramu emirembe mpagira muwagire mu buli kyabeera agambye muwagira. Kale tweyanziza nnyo obudde bwo webali kukuuma maka ng'omwami taliiwo. Kikulu nnyo ekyo. Abakyala abamu munnaye bwe tubulawo naye musigala muli kubyamu ebirala okuba bukubi ngalo naye gwe munnaye weekuumidde omwami wa toli mu kumunoonya. Nkyamunoonyeza ddala se. So ki ekiddako nga tuva wano eri gwe nga maama oba omukyala ow'omwami? Nkomawo enkya nkyanoonya omwami wange mpaka nga mmufunye. Were invited or instructed to come here and see what we can do for our colleagues, our countrymen who have been arrested over allegations of sectarianism for now.
anticipated that they would be here for plea taking. Unfortunately, they haven't showed up. We have been detained since Thursday last week. Ideally, the 48-hour period that is provided for by the Constitution has lapsed. We are now into the next 10 hours after the 48. So clearly there is an infringement of their constitutional right in terms of detention beyond the prescribed time, but also the unfairness and the insensitivity that this whole state of affairs has occasioned to their family members who have been waiting here to ensure that they are released on bail because they are still innocent until proven guilty. Now that they have not been produced for plea taking, we shall wait upon the state to see when they will be produced for plea taking. We hope that the state can abide by the Constitution and ensure that these people will turn up tomorrow. And upon doing so, we anticipate that we should be able to apply for bail and take it up from there. So what are you doing about, what are you doing about them, government failing to present them today? What are you doing about it? We anticipate that they will be produced. The police, we have a law that takes breach of constitutional provisions or taking the law in your hands by individual police officers. Now, you can easily bear the brunt of that particular law in case you decide to infringe on someone's rights casually. So in the event that they are not produced, in the next 2 days, our next course of action will be to apply to court for unconditional release. Because once you keep someone for 48 hours, then the law permits you to seek redress for an unconditional release, because it never envisaged keeping someone beyond the 48 hours. So that is most likely to be our next course of action, but we anticipate that it will be preempted by the police ensuring that these people turn up tomorrow. Yeah, some people have been here, they are not here. We are on the group coordinating and everything. Ate tulina ne step je tugenda okola, because we'll be introducing that we are legally going to take on these laws as artists, not only comedians. We have an association of artists from all spheres. Kubanga art is not about comedy, it's not about music, it is big. So we are consolidating our position legally, and of course we are also doing petitions that we're going to twala with different stakeholders in government, and eventually we shall go to court, because these laws are not teziriyo yona anywhere in the world. They are so repressive, ziba zikola za affecting a freedom of speech yafe. So tujja kuba tubabulira when we are officially unveiling our campaign and our petitions and our lawsuits by all artists, not only comedians, artists under the Uganda National Cultural Forum. So we'll let you know very soon when we finalize our position. Toyanziza. Emanuela yava Nigeria ku myaka 11 n'ajjuza Freedom City. King Michael ku myaka ngana n'afuna abantu 6 bokka. Tumba. Mu mwezi oguwedde Wininwaji yakuba omuwala oluyi enkeera n'akulukunya amanyuma gagakula ne gawola ku kaana akasini ey'okusatu. Tumba. Emboona ya Kenzo Rema Namakula ekinyonyi kisebunya kyagibojjogola era tekyakomaawo nakati kikyabojjogola nga bwe kiwuuta omukyuzi. Tumba. Bakomererwe. Sokera ddala omuvubuka Fresh Kid okweyita omwana w'emyaka 7 kyokka ng'afaanana 36. Bakomererwe. Nenzizaako Fresh Daddy okujja mu music nga mu kifo ky'okuyimba aboloboota buboloboosi. Bakomererwe. Nenzizaako Fresh Jjajja omukazi omukulu alina abaana n'abazzukulu ne basezaala n'abaki okwekola ebitajja mu bantu. Bakomererwe.